Badungu. Laba yao chichecho kumba chicho. Chichao chichecho. Kumba chicho. Naye nga generally olaba nti nno bwetwongera measures okwongera okutereza kubanga eri effect gye twasanga ng'ekyovu kingi eyaddala si gye tukoze ekyo. Okutuukira ddala nga bannayuganda bataasiddwa naye mu byonna tusaba Wakiso mukuume obutonde bw'ensi kubanga buno obutonde Katonda yabutuweera bwereere ate tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tubukuuma tusobole okubeerawo. Si buli kaseera nti enkuba ejja kutonyanga bye tulabakirira. Tubeere bagumu bwe tuli bamalirivu okutwala mu maaso eggwanga lino era okulabira ddala nga Uganda ebeera mu ssanyu. Wano we tuli weewaga Tusinzira ku season. Naddala mu dry season. Omweye tweninga okugoyinga apo. Kati bwejira. Of course muno mulimu chemicals, mulimu nutrients. Kakati nutrients ezo zikira ziyinga apo nezikola form. Part of water treatment era ne betuba tukikinga amazzi ago. Abakugu ne basena ku mazzi gano olw'okuba olw'ekivundu kino kye tuwuliramu nga twagala tulabe ddala amazzi gano lwaki gaba gawunya ate ng'ekitogo kirina kusengejja amazzi nga malamu naye bukyanga bajja ne batwala samples tebatuddizangako nti oba chemicals bwezise zirimu oba ekizibu ekiti kyekirimu naye nga ffe tumanyi nti industries zino eziriraanye wano okumpi ze ziyiwa muno mu kitogo chemical amazzi gano ne gakola ki ne gaba mabi so tusaba abatwala sample z'amazzi gano batwanguyirizeeko tusobole okulaba nga tutaasa obulamu bw'abantu baffe kubanga kati kitutte ebbanga ddene nga tebatuddiza kiki ekyava mu mazzi gano kuba nammwe bwe mutunula ekyovu mukiraba mwegayita wonna galeka gookyezaawo so ng'ekyo tekiri nnomo ku muntu wa bulijjo nti amazzi gasobola n'okwokya omuddo wegayitira so tukumira abantu bonna omulanga abalinaanye ekitoogo kino nti amazzi gano tegannaba kubeera seefu amazzi gakyali ga bulabe paka nga tufunye results ezagavaamu. Lwaki mwekengera okuba nga waliwo ekigenda mu maaso ku kitundu amazzi gano? Lwaki twekengera nti amazzi gano gayinza okuba nga ga bulabe eri abantu? Amazzi amalamu tegasobola kuwunya ate nga ne industries eziri around bwe tugenda okuzikebera munda tebatulaga bulungi westi zaazo we bazikola ki we baziyiwa so ne tulowooza ffe mu mitima gyaffe nti balabika basumulula busumuluzi ne bayiwa ki mu kitoogo kino ekitali kirungi so era bwe tunaba tukizudde nga kyekituufu bwe batwe bakola siweji nga bayiwa muno na buli kimu kyonna tujja kuba tudda ate nga tutegeeza ensi nabo tubakwatako n'omukono ogw'ekyuma. Wakiso District Environment and Natural Resource Committee ekyagenda maaso kutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku butonde bw'ensi mu district eno era abamu ku mmwe mujjukira nti no omwala guno mayanja ono twamutuukako luli ng'avulula ekyovu ekibi ekyovu ekiwunya ekyovu ekikyamu era mu biseera bye twalowooza nnyo nti no Lubigi drainage system wali eya Kampala ng'erina kyekola okulaba nga tulina ekyovu naye olunaku lwa leero kitukoze bulungi tulaba abakugu basobodde okubaako bye bakola ne waba nga amazzi gano ekyovu kiri ekyavululanga ekyamaanyi eky'obulabe tekikyaliwo. Tusuubira nti bannayuganda we tukwatira wamu ne kuno okuwunya kwe tuwulira kujja kendera mu mazzi gaffe gano ne gaba nga Lubigi ono ne gaba nga mayanja ayongera bwongezi kukwata bukyafu bwonna bwonna bwe tumalira nga Lake Victoria etuwa amazzi amalungi ge tunywa naye tubasaba buli ssekinnoomu yonna gy'oli
sala amagezi obenga obucupa tobusuula muno tulaba mukyalimu obucupa kiregeza bannayuganda mukyasuula obucupa mu myala bannayuganda mukyasuulamu kasasiro era tulina gwe tulaba wano naye olunaku lwaliro wetulanga ekyovu kino kigenze kikendera ekyo ekyovu ekiwunya ekivulula abannema mwongeremu amaanyi ne ba district environment officers mugende mu maaso tusuubira nti nno we tunaayongera okulaba ng'enguudo zino zongera okutaasa bannayuganda jam naye nga naffe tukwatira wamu ne tutereeza ebyobutonde bw'ensi bannawakiso bannayuganda bagenda kweyagala abasoose twasoose eri waggulu era tulina bayingirira ze tubagale batereeze tusuubira nti enguudo zino eza Greater Kampala Metropolitan Area Roads tezigenda kubanga zikosa munnayuganda naye munnayuganda agenda zeeyagaliramu kuba tumanyi bulungi zino zenguudo ezo ezimu ku ezo ze tusuubira. All communities near all wetlands we have in Wakiso, including even this very one, to ensure that they properly dispose of their waste. We know that there are some people who are constructing human waste disposal facilities near such facilities, and during the wet season or rainy season, they dispose of. We know there are some people who are engaging in various activities who dispose of waste within such important fragile ecosystems. Our advice to them is that they should properly dispose of waste, get service providers to take that waste where it's supposed to be disposed of, such that we avoid polluting such fragile ecosystems. And there is no we can guarantee. So to be safe and to safeguard the swamp, we should find a way. Whether it's the engineering concept, even you engineers, I'm asking you, what is the engineering concept whereby you are having a certain disposal area and you are able to utilize it effectively? Kwa wakati already linetaka lireese obuzibu nze wentunuulirawo engeri gye lyetooloola paka wajja ligenda okutambulira n'amazzi ago aganywebwa aga that swamp around. It has issues. And if you just tell me that you are disposing here, kate mutandise okunoonya ekifo ekirala temugenda kuleeta bizibu. Not all we tugenda okuleta. In most cases we have recommended dumping. Say you're not supposed to go beyond this 7 meters high, but it depends on the environment. If a place is clear like this, if I had the tape measure, isn't that already over 7 meters? Because it is not in a sensitive area. For example, if you're dumping in an area where the residences you get, it is supposed to go beyond 5. But as here, we can move as long as it is well contained. How are you guarding it so that we don't see why we live that those soils, especially when it has rain, getting into the swamp? Why we leave a buffer zone between the swamp and see there is vegetation. But even if it rains, this soil is compacted every time it is done, leveled down. So it is stable, it cannot be swept away or taken by running water. And at the end on top, it's leveled, it is not slanting. So that's why you've not seen cases of soils being washed down. Water. No, you see, we chew our rivers. And when we are powering water, some of it, excess water comes out. This one we can't direct. So it doesn't flow the whole day? Has no effect. So this what I was saying, it's out of what you are doing on site? Yes, it's out of. Now let me ask you. You are